omulabi wa Kwezi Media Group mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno ey'ennaku. Programu yaffe eno ya nnaku oluvannyuma lw'okuviibwako muganda waffe Mese twakola naye nnyo wano ku Super FM ziwe nasingira omumanyira, ate n'akola nnyo ne muto wange Amotyo mu Balanguzi. Mese abadde ayogera nnyo ne muganda wange Vianney yakola ebyo by'emizannyo wano ku Super FM, abadde ayogerako naye nnyo era nga kigambibwa nti nno yayogeddeko naye ekiro ekikeesiza olunaku olwali lwafiiridde nga amubuulira nga talina bulwadde bwonna. Sibo omukulu Vianney nsanyusa okulaba nga kitalo kya muganda waffe Mese era nsaba obuze ku batulaba. Abatulaba mwenna mbanirizaako nange mu mbeera y'ennaku gye tulimu wano, of course ey'okubeera nga tuviiriddwako muganda waffe Mese. Nze Vianney Junior Kasule, omuweereza w'omupiira n'ebyemizannyo ku Radio Super FM mu nteekateeka nga bw'etambula. Ndi musanyufu nnyo ssebo mukulu Kwezi okubeera nti for the first time ndowooza myaka gyonna nange osobodde okunfunira omukisa guno okujja ku Kwezi Media Group mbeeko obaolyawo obubaka bwentuusa eri abo abatulaba n'abatugoberera. Kituufu. Baŋŋambye nti gwasembye okwogera ne Mese watandika ddi omulaba, mwakolagana mutya, abadde akubuulira atya obulamu obubadde ebweru, omuntu yandyagadde okuwulira ebintu ebyo byonna? Okusookera ddala nyinza okubasinza omu ku abo be yasembye okwogera nabo, naye nze nayogeddeko naye ekiro ssaawa zaabadde nga 7 n'eddakiika nga 56 ogw'ekiro ngewaabwe bunaatera okukya. Yes, kuba nabadde nva wano kukola n'enzirayo ewaka ewange. Champions League. Yes, n'enzirayo ewaka ewange. So bwe natuuse ewaka n'ensanga nga apostinze ebiseera ebisinga bwe wetuuka ewaka nina omuze gw'okudda mu ssimu ne scrollinga ndabe then n'okuyita mu message za WhatsApp ezo, kuba mubeeramu abantu oli nga yakuweereza message naye nga tewagirabye olw'okuba obeera ku mulimu. So kati bwe ntuuka ewaka nfuna akaseera ako ak'okubeera nti nzirayo nempa abantu abo nembaddamu. Kati bwe nasanze apostinzeeyo ku status ye, obimanyi ebyo bya WhatsApp, ng'ataddeyo ka video nga alaga nti yetute out. Yabadde alaga ka video, yasoose akwata ka crop nga kalimu ebyennyanja, then n'ajja ng'asembeza bw'ati n'alaga n'emmere gye yabadde agenda okulya. Era n'aga nti oba kibaluma kyoluma nze netute out. Kati bwe nakalabye olw'okuba nti kadde ku line ye nagenza okugendako ng'ali online. Kati kwe kumuweereza ka message nemugaa gwe mutoolo kuba ye nickname gye mbadde muyita. Ebiseera ebisinga ebbanga lyonna lyetumaze ne Mese wano nga Mese ndwawo nnyo ddi muyita, mbadde namukazaako waliwo ne muganda waffe Kimuli, twalinga Kimuli Alex, twalinga tumucokooza nnyo nga tumujerega, kale nga naye atujerega naye nga tumujerega nga bwomanyi nti ebintu ye abeera musanyufu obudde bwonna. Yes, engeri gy'alimu nakatemba. So kati nga tumujerega amugamba gwe mutoolo, era ne message namusindikira mugaye gwe mutoolo weebaka ddi. Kati awe twatandikidde. So mu kunyumya nga tuli ku WhatsApp ndowooza ne kitatumalira, of course ayinza okuba nteekateeka ya Katonda, then omutima ne gunkwera nga ani lwaki simukubira direct. Twali twogera ku WhatsApp nenkona mu ka video call ne mukubira, era n'akwata ne tunyumya, twanyumiza ebintu bingi nnyo ne Mese. Naye ebintu bye ebiseera ebisinga biba bya muba mulwale, era kwaba babadde ne Mese abawangadde naye bamumanyi okutusinga ku ffe bibeera bya lwali. Mwogera ekigambo kimu kuba twayogedde super etya ne mugaje tuli tutambula tukola. Nange gye ndi eno mu Amerika, kuba bwe yali yakagenda yagezaako nnyo okumpa sori nga bwomanyi embeera. Yes, nanga Vianney ojja mu Amerika tukole ssente nzungu okwate ku zidoola okwate ku ddoola. Ne mugakonza asebo nze sikola ki, nze siva waka, nze nyina kufiira ku ndayi wane waka sivaawo. So nenga bya lwali. So katwa tuwaya ne munanga nange gye ndi nadi ndowooza oba nzije namukondye ku Christmas eyo nga Mese bwagamba nzije ku Christmas. Kati mulimu ebintu ebimu of course abatula bajja kunsonyiwa, mulimu ebintu ebimu bye mukubamu olwali noga wayi abantu baffe nabo gye bali otegeera nenga byaffe ababulijjo era yembera mwe twabadde. So ne tuwaya ne tuseka
nga tunyumya. So I didn't know nti maybe Mese yabadde ansiibula mu mbeera okuddamu kemabega mukulu kwezi n'abo batulaba. Mese bwe najoininga Super FM company, you remember kuba naye waliwo oli wano. Mese abantu abaddeko naye ebimu ku bintu ndowooza ebisinza okunkabya amaziga ennyo okunkwasa ennaku. That's the friendship n'omukwano gw'alina. Yes, n'omukwano gwe tubadde naye. Mese ye muntu akwagala n'akwagalira ddala nga teyeekwanya kwagala kwe. Osegera that true love. Kati ye Mese nti mujjukira wano ng'alina akamotoka ke. Yes. Ngamba nti navuga Hammer. Yes. Baby Hammer. Baby Hammer akalinga ka box ako. Kuba nzijukira nange we nali nakajjanga sinabagula motoka yange eri yasooka. Nga Mese tuvuganye jukira twatambulanga nnyo mu activations kati yali akuya department eyo ya promotions. Kati nga tugenda mu activations ezo tugenda okuweereza emipiira mu mabaala ag'enjawulo mu bifo eby'enjawulo kati nga yanvugako. Osegera yes nga yanvuga mu mbeera yonna. So yali mukwano gwange. Mese yansembeza naye katono nnyo kwabo batwaba okudyamu katono emabega kwezi we najja ku Super FM company. Mese yafuuka mukwano gwange ow'omunda. Nga bw'omanyi omuntu ng'avudde mu kyalo ngazze e Kampala nava Mityana omuntu afunamu okusomoozebwa. Okusomooza kuba kungi ozze e Kampala kuba nali sijjangayo. Simanyi kibuga kitambula kitya. Radio gye nzizeeko nnene. Mbadde ku yaffe ey'omu kyalo ebintu entambula gye mubitambuza si bye bino. So nga buli kintu kyonna olina kuba oyiga kiyige. Mese ye muntu eyasooka okunyaniriza era nga buli wenfunamuko embeera erabika okubeera ng'ennemeredde olumu twatuulanga wano mu compound yes aze kuba yajjanga olumu womityana oliwa ne tusooka tutula wano marketing ne twejerega. Kati jukira yalinga ayagala nnyo okusiba akapapula kati nga nze muwa amapeesa kibi nnyo yalinga ayagala nnyo okusiba vyane ejo bankubye nemuga konzi wabadde ku kiggwe nataddemu ebiri gyange naye bagikubye. Osegeera najja kati nondera yawo nemuga tulina okale kick off kano nane waba mu program mugamba Mese kati nze jukira ebiseera binali nkola updates ez'akawungeezi 10 nga bo bakola kasenda n'abo ne mazzi kati nga muga soko jegwe waliwo ka live in play kakano jangu tusooke tukole sente ez'akabiya mu mbeera yonna. So nga tunyumya mu mbeera eyo olw'okuba Mese twali ba mukwano waliwo ne twatuulako ko wano naye ne tufuna ne ku kirowoozo tugende ku Buganda Royal olw'omukwano ogwo tugende tufuneyo kosi gye tuba tusoma naye nga byalinga bya Lwali Katemba era twagenda by that time principal yaliwo nawulya baamukyusa ku Buganda Royal ne tuka mu office nze ne Mese babiri ne tumugamba tuzze twagala kosi n'agamba mwagala kusoma kosi ki. By that time ne tumugamba oba tusome biki kati Mese kyava agamba mbeera ey'okusaagira naga mwinawo kosi ey'okuyigiriza okusala enviiri ku Buganda Royal. Principal n'agamba ey'okusala enviiri nagamba okusala enviiri nga gw'osala busazi nga kyoyize eyinza okuba si kosi ngangazi naye nakyo kisobola okugiramu. N'agezaako okutunnyonnyola ne batutwala ne batulambuza naye nga of course factory bwe twagala okusomera nga musingamu bawala era bwe tuba tukemeseraga okyo kati wano via ne tusome wano tusome era ndowooza abamu ku mukwano gwaffe kati nga butwaddako wano tumuga ffe ndo tumaze n'okwewandiisa ku Buganda Royal tugenda kusoma naye kosi gye tugenda okusoma yakusala nviiri. Osegera yakusala nviiri era in fact nze nabiva nakuba byali bya Lwali nze nga manyi byakusaaga naye mu kirasi tetwagendayo. Yes tetwagendayo nitugende tusome okufuna lectures ezo naye Mese yo olwokuba ndowooza yakireta mbeera ey'okusaaga aye nayagala akituukirize nagavya nze njagala nnyo njiga okusala enviiri nyina ekirubirya ky'okukola saaluuni kati nga by that time yali agerageranya ngera bwe tuba tunyumya anyumya nga agamba kati nga bolaba Edi Mutwe oyo abeera ne Boyine bwe yali faalinga kunaga kati nga bolaba Edi Mutwe njagala nange nkole saaluuni nga nange nsala enviiri sobola okukola saaluuni Vianney naye nga nsala basereebu abo okimanyi bwe nkola saaluuni ntandikira naku mukama waffe ng'olwagamba Honorable Peter Sematimba aba alina kusalira mu saaluuni yange nammwe Vianney nga mujja nga mbasala ate gwe Vianney bw'ojja gwe mba nsala mutwalo gwe nkugamba mpe emeka mpe 3
kubanga mba nkwenyigira nga nkimanyi bano bemmanyi mba mbanyigamba kubisaamu naye nga byalwali era waliwo ko ne kasaluuni awo wansi n'agenda yes awo twasaliranga n'atandika okuba ng'ayiga nemugamba koze kitegeeza message ekintu kiri kyokutwaga tugende mu Buganda tukole kosi y'okusala enviiri waliyo kitegeeza naye nga byonna byajjiranga mbeera yakola ki ya mukwano ogulwokuba ntwabeeranga friendly nnyo so n'okutambula twatambulanga mu bifo bingi nze messe yanjigiriza Kampala nali Kampala ekibuga sikimanyi nantwala entebe nagavya kati gyatugende wano osegeera nakutwala mu bifo ebyenjawulo nakulaga abantu ab'enjawulo nga takukweka mu mbeera yo n'olw'omukwano ogwo gwe yayina so nange ate namweyabizanga nnyo nga bw'ofuna ekisoomooza ng'omwebuuzaako nga messe kino kiri bwekiti nkoze ntya ng'akutuuza ng'omuzadde ng'ate olwo muva mubiri mu katemba oli ng'amuteeka wabbali ng'ate atandika okukubulira nagaavyane olina kutambula bwoti olina kukola bwoti abantu olina kwogera nabo bwoti ono bwajja bwati olina muddamu bwoti ono bwajja bwati olina mukwata bwati kati ye style ya messe so nemwagala nnyo was my deep friend messe Bontwe so kyannumye nnyo amawulire ag'okufa ogafuna budde ki kati amawulire ag'okufa engeri gye nnyunyuka ekiro twade tunyumiza naye of course nga mulamu nga toyinza kirowooza mbadde ntera okuzuukuka leetimu olwokuba nti oba onnyuse leeti nzuukuse essaawa nga 4 ez'okumakya bwe zuukuse ne neeteekateeka of course nengolola engoye zange then neŋŋenda mu bathroom okunaaba then kati bwe nvuddeyo nga bw'omanyi ebiseera ebisinga essimu zino ndowooza zaatujjira nnyo olina kkebera ku ssimu yes kati mbadde nyina ezimu ku stories nayogeddeko kati bwe mbadde mu buliri ku makya nyumizaako ne muganda wange Kimera Stuart ku WhatsApp netuwayamu koodo bye tubadde twogera then kati nenvaako naye waliwo baka bwe mulekeddeko ng'alina okunziramu kati bwe nvudde mu kinabiro ngamba Stuart tabanga yanzizeemu nenkeberako nga tannaba kunziramu nenkivaako kati waliwo mukwano gwe nga bwe gambye nti messe olwokuba twali ba mukwano yayagala nnyo ndowooza nange ngende mu America waliwo naawo ndowooza period we yatuuka nga baserebu bangi nnyo bagenze bangi nnyo nga bagenze baaniya kati kyava nga olaba abantu vya ne bajja abantu balaba bagenda ebweru abantu bagenda ebweru sente ze Uganda teziwera osegera jangu tukole sente ane muka messe mpulira ndi mumativu nekyenfuna mpulira ndi mumativu mukama wange ansasula bulungi okusinzira ku bwetaavu n'ebyendaba bye nnina mpulira nga ndi mumativu so nenkivaako era in fact ndowooza alayika yali yanyiigamukko kuba tubadde tumaze n'ebbanga okuddamu katono emabegeera kwezi n'abo batulaba mbadde maze ebbanga nga soogera na messe ku WhatsApp naye nalowooza nti oba yanyiiga olw'okuba nagaana ndowooza processing eŋŋende naye ayinza okuba tiyakitwala bubi katonda anansaasira nenze nalaba nga yakyogeranga mu mbeera yakola ki yakusaaga nga comedian oli wakatemba kati tubadde tumaze ebbanga until yesterday ekiro wetwazeemu okwogera era kyekisinza okunkaabya amaziga amangi nti why tekyandibadde okali wakiti nesoogera oba naye nembiwulira buwulizi naye twayogedde n'okuseka ne tuseka so kati kinkosezza nnyo mu bulamu era simanyi bwensigadde nga nze omuntu so kiri kyobuuziza nenkebera ku ssimu bwe nkebedde ku ssimu nga tekuliko message zibadde ziri mu ssaawa nga 4 nga zibadde zigendereddemukko n'eddakiika I can't recall the exact time kati wali omukwano gwe yamumpaako kolumu nga tukyanyumya emabega eri nga babeera bonna eyo gyabadde abeera yes kati nga tuwayamu man obadde yanjigiriza olumerikolo wagwan man udendea nga twogera olumerikolo out there all the Uganda kati nga naye mudamu all the America nga twogera olumerikolo lw'ekiyayi kati naye oli gayi ng'ayogera nnyo accent ey'ekimerika kati gayi nga nonyumyakoko naye gayi mpa ku namba ey'essimu so era gayi oyo in fact y'omu ku abo ababaddewo nga messe afa abaddewo so yampereza message nanga hey Vianney your friend is gone ninga konzi my friend is gone niwe buza nti ani ati
so n'atekawo Messi is dead. So mbadde neesibye tawulo neegwa nentuula wansi nenkaaba. So mbadde sobola kikkiriza nga sisobola kwezi nga sisobola. So amawulire awo gatandikidde okusaasaana. Messi abadde yakamala mu America ebbanga ki? Messi yagenda 2022 abadde amaze emyaka 2. Yagenda 2022 mu mwezi gwali gwa mwenda bwemanga sirabidde gwa mwenda gwa 10 kubanga ayanjula mukyala we mu mwezi ogwokubiri that very year. Yes. 2022 twayanjula wano mu kitunzi. So in that process yali atandise kubanga ndowooza olwokuba yali mukwano gwange nze yaŋŋambako nanga vyane no nyabalekawo ŋŋende nyina ekirowoozo ky'okgenda naye nga ndowooza nga mwenga konze Messi tutuva waka wano we wali sente n'olumu ne twegereganako ko waliwo wetwalire twegeregana ne mga Messi waliyo mu Amerika ki ky'otaakola waliyo emyaka gyonna ki ekikuzaayo tubeere wano tukole kati kyeva mugandi mga kati Messi ogenda mutoolo ondekerani ogenda kundekerani naŋŋamba atofayo ojja kubeerawo naye yali yaŋŋambako that process era agenda okutuuka okukola emikolo egy'okwanjula nze nga nkimanyi is going so bw'atyo. Ono akugambye Messi kiki ekimujje mu bulamu bw'ensi? Agambye atataaka omutima gwesibye zoba bakyankala naawo bagezaako n'okuba ambulance ejendooza bamudduse mu ddwaliro ekitasobose. Ekitegeeza tebamutusiza mu ddwaliro fiiridde awo waka. Kitalo nnyo bannange ekya Messi. So ge mawulire ago mukulu kwezi aga Messi. Mawulire si malungi, mawulire mabi ate era tetuyinza ganenyeza muntu yenna. Ate wali gweza kinenyeza nteekateeka ya Katonda Mukama yagaba era yajjawo. Naye kyetugamba nti nno munnaffe afudde akyali mwana muto. Famire ye abaana be ebimu kwezi ku bye nayigira ku Messi kwaba batulaba yakinjigiriza nnyo. First time ogende wa Messi ekitende era yanvuga mwaka akamotoka ka baby hammer netugenda ewuwe yali agenda kundaga baana be. Messi kyenyinza okujulira mu bulamu kino nkiwaako obujulizi n'abala bonna bajja kunjulira abaddeko ne Messi Crossley waliwo abamumanyi nnyo naye nze akabanga ke nabeera naye Messi abadde ayagala nnyo abaana be. Kituufu. Messi abadde ayagala nnyo abaana be. Ekyomukyala nyinza obutakyogera naye ng'ekigambo kimu bibiri Messi abadde ayagala nnyo abaana be. Kwegamba abadde strivinga for the best okulaba nti abaana be babeera bulungi. Ekyaŋŋaana nga vyani omukyala osobola omwagala naye ate guli musaayi naŋŋamba abaana bo baagalanga nnyo ekyo yakinjigiriza. Messi abadde ayagala nnyo abaana be era simanyi how abaana bo bagenda kusigala ewatali ddali waabwe babadde bamwagala nnyo ate nga naye abaagala nnyo. Kiki ekisinga okutwala baserebu ebweru kubanga baserebu bangi otunira Katongole Patrick Omujuka Yoni Makasegawa Farida Namulindwa Keys Kakala bangi kiki ekisinga okutwala baserebu ebweru nga tekunolako badde bafuna ssente? Kikwewuunyisa oyinza obutamanya nnyo kikitwala baserebu okujjako ye nga yennyini gwobuuza nomugamba kiki ekikututte ebweru n'akikunnyonnyola kuba ndi mumativu nnyo nti bwe mba nnyina kyenfuna nga nsobola okibajetingira obulungi ne kinnyimirizaawo ne famire yange n'abo abandipendingirako sina nsonga lwaki mba ngenda ebweru. Naye wayinza okubeerawo oba oli awo ensonga eziri behind
buli muntu kwezi tuli wano naawe ebiruubirirwa byo birala ku byange ndi mu mativu nakkakana obubaka bwa paliamenti bwe bwannema nenzikakkanira ddala pozi weesimba nawo emirundi ebiri ekasande nze nakkakkana era mukama kyaleeta kyekyo kyogenda nakyo naye mbulina ebyokuluubirira ebinene yes ne era kyonna kyonna ndowooza kiva mu mbeera nga bwe nkugambye kwezi nti buli muntu alina ebirooto bye yes nti nze nyina ebirooto byange njagala nkole kino njagala nkole kino njagala nkole kino njagala nkole kino nze nzijukiramu bwe nali nga nve waffe Mityana okujja wano nga wonale bandeese najja nyina target nsegeera ninga nti yes ngenze Kampala ngenda kukola emyaka bwe giti kubanga sijja kufiira njagala kuzimbamu ennyumba njagala setting a business njagala abaana bange basome nsegeera njagala mukyala wange abeere bulungi n'ebirala njagala abazadde bange babeere bulungi baganda bange babeere kugamba obeera n'ebiruubirirwa kati oyinza okuba bw'otuuka ne bitajja bulungi bw'ofuna waazi w'ogamba nti wano nno bwe nkuba wano akajji ate ebiruubirirwa byange biri bye najja nabyo oba ebirooto byange bye najja nabyo biyinza okutuukirira kibola nti abantu abamu bakola ki bagenda abalala babeerako ne pressures endala ezibabeerako osegeera ogenda okulaba kwezi afuna emitwalo 2 pakyakulabirako naye nga mu expenditure ye yakakadde nagamba nabeeranga ku mitwalo 2 sijja kuvaayo kanziruke ngende wala kwensobola okukola kino okufuna obukadde obubiri nsobola okubeera nga nfitinga mu mu society eyo gyenkola ki yeneetaaga so ndowooza byemuku ebyo bisinga okutwala baseremu naye nze ndi mumativu nti wane ewaka walungi ne environment yennyini ewaka walungi teri kintu kwezi kwoyo atulaba essaawa eno kwezi media teriyo muntu gwe nyinza kuwa kirowoozo nze kabeere muganda wange kabeere mukyala wange kabeere baana bange sina gwe nyinza kuwa kirowoozo nti manyi situkagenda ebweru okole nze manyi tusobola okufightinga wano tusobola okwasolinga wano nobeera bulungi tusobola okwasolinga wano nobeera bulungi nosucceeding ate nobeera wakabi mese yali yakubadde akajji yali yazimba amayumba omukyala muwasiza ate nga n'omulimu agulina naye ndowooza bino ebinyegenyege Viana jatugende bweru tukole ndowooza biyinza okuba nga byamuviirako kiyinza okuba tetumanyi kiruubirirwa kye kyali ki nekiyinza okuba kyali ekyo yes nti mulimu abantu abamu abagenda bwatuukayo kati nze nga bwegambye nti Messi we yagenda yagezaako nnyo okutwala nnyo naye nga Viana passport olina kaakati osegera kola bwetege jangu tukole kisegera singa nange nali munafu wa mutima buli we nandibadde nakola ki nandibadde nagenda naye namugakonze Messi leko famire yange leko omukyala wange leko obwana bwange ngende nga sibalabako nze olunaku okuziba nga sirabye ku mwana wange kiba kizibu ebimwera ku mitta abantu abagenda okuba ebyo n'emmere sigirya segera just n'okwogera obwogezi naye segera yes nti abaana baine waliwo ate oyo gwenga nti bwe mbasogeddeko naye mu lunaku omutima owulira nga gukutujja siba na mirembe nange nakitabani kyange segera siba na mbasogedde nakyo asibeera bulungi so kati nze nyina omwana wange omuwala omu segera akaana kange akakawala kati bwe mbasogedde naye towulira mirembe kati mwana muwala naye gwolabira omwana omuwala ng'ate amanya ge muwadde ga kirenzi wamuwa ga kirenzi gange ye Viana Junior Kasule ne mwana muwala kati mwagala nnyo bwe mbasogedde naye tasobola kulya nina abaana 2 kale bubaka kiboowa bannayuganda naddala abali ebweru n'abali kuno abalowooza okugenda okukuba ebyeyo kubanga enteekateeka ez'okuzza omulambo ezo tezinaba kutunulwamu tetumanyi kiki kiriwo tetumanyi kubanga biyinza okukalubamu oluusi ne twetaaga naffe bannayuganda mikwano gya Messi okubaako contribution bireme kubeera ngaebyawa kanso wa Mary omulambo ne gumalayo omwezi mulamba kyensuubira nti nebajja tukolamu omulimu bajja tumobilizinga tube nga turaizinga ssente zetagisa ye nga Messi ayinza okuba nga tazinduka nga famire nga tebazirina naye ffe mikwano gye ndowooza waliwo muganda we Alex ndowooza yalabika okuba nga yali mu nteekateeka ali wano Uganda yes ali wano muganda Messi bamuyita Alex so era manyi ndowooza ajja kubeera ng'abuulira abantu program nga bweneetambula then okuzza omulambo gwe then kumalumbe tugenda kubeerawa mu mbeera ebyokuzika byonna ndowooza yalina okubeera ng'afulumya program eyo
naye obubaka bungambye mpe eri abo abatulaba mwenna bali ku Kwezi Media bannayuganda abalubirirwa okugenda ebweru nja kuwayo ndowooza ka statement kamu kenzija okukootinga. Pulezidenti waffe w'eggwanga alina ku mukolo gumu gwe yabaddeko n'agamba bannayuganda nti muve mu kuwagira Arsenal, Man U, simaya Barcelona zaani tudde mu kulaakulanya ki Uganda, tudde mu kulaakulanya eggwanga. Nina okukkiriza Kwezi n'oyo atulaba nti emirimu weegiri wano, emirimu weegiri giyinza okuba tegitumala naye weegiri kubanga sofa abakozi ba gavumenti abatali mu private sector gavumenti yo erina emirimu emitwalo 40 naye private sector isinga okuemployinga abantu kati nga gwe oli wano okusuka so nze just kyenyina okusaba bannayuganda basooke babeere bamativu tusooke tunoonye emirimu wano tukole. Kwezi siba mumativu nnyo nga ndi ku mawanga ng'olese famire yo n'eŋŋanda z'ewaka n'ogenda ku mawanga okujjako nga biganye wano okujjako ng'oli ku last kye bayita last resort noga nti bannaye kati ndi ku kisembayo naye owulira abaana Kwezi abatunda n'ebintu oli nagamba nti atunze ettaka poloti atunze ennyumba n'agenda ebweru. Nze nyina mukwano gwange omu gwe sijja kwogera wano yagenda ebweru eyo n'akuba emyaka 2 ne bwe yali agenda yatunda ebimu ku bintu ne bwe yali agenda yansabayoko ne kasente nemuwa naye nemuwa amagezi mugati esente zino zotunzeemu ebintu osegeera nezenkuwadde senga oguddewo omudala gwa chapati n'ogulawo n'ogwa chips n'ogulayo ne bajaji boxa esobola okuwa emitwalo 2 chips ng'osobola okufunamu akasanvu buli lunaku n'omudala gwa chapati ng'ofisaayo 5 buli lunaku osobola okugattagatta n'obeera bulungi naye teyampuliriza n'agenda kuba ndowooza kyekyamuli ku mutima yamalayo emyaka 2 yakakomawo esente naye n'okumukima ku kisaawe nze namukima nga talina n'atambula emulona kuva ku kisaawe n'ensimbi talinaawo nga talina wadde n'ekyo era bwe yatuuka namubuuza emyaka gy'omazeeyo 2 obadde okola ki sege so nina okukkiriza nti eggwanga lyaffe ddungi tulyagale tusooke ffe kennyini tulyagale wano tusobola okukolerawo osegeera bw'aba Vianney ali ku super that's private sector waliwo n'omulala companies nyingi ezigguddwawo semirimu mwegiri tukole osegeera dde n'ekyokulaba mpozi nti ne gavumenti eyongera okutonderawo ki emirimu bannayuganda balemeraawo okubeera nga bakola ki nga bagenda ebweru. Nze Kwezi naliko ku kisaawe nendaba abantu abava ebweru nempulira ennaku naye nga abamu bavaayo nga bw'alinnya bw'ati ku ttaka n'atulika n'akaaba. That means nti oba oli awo obulamu bwe balimu eri buyinza okuba siwangu wadde aba oli awo kubanga ffenna tuba kyekimu n'engalo zino tezenkanankana. Kwezi asobola okuba akaggi n'agenda n'abeera bulungi ng'agenze ebweru bwera tubalabye abagenzi ne bakola ki ne babeera bulungi gye bali okitegeera. So naye nze ndowooza nti tusobola okusigala wano ne tukola ate ne tubeera bulungi then n'abali ebweru obaka bwembawa obanga okoze kyokoze ng'owulira kubanga teri ayinza kumatira Kwezi olaba ne President Museveni akyazaagala ate nga enanyini Bank of Uganda asobola okubayo naga nti mundeetere ekisawo okitegera ne bakireeta oba ne bazikuba benyina baga nti munkubire yaawo eziwera bwezi ne bazikuba ne bazitwala naye era naye ayinza okutuuka ngaaga tezikola alina obwetaavu. So kitegeeza nti bw'oba olina z'okozeeyo vaayo komayo waka obeere wano ewaka. Kwezi embeera ya wano nnungi nnyo embeera ya wano nnungi nnyo eggwanga laffe erya Uganda lirungi nnyo. Kwezi obeera mu mawanga agenye olugowulira gwe oli munnamawulire omusajja lisaaca nayo agamu gatuuse namwe asegeera. Nze nafunamuko ku mukisa ne ŋŋendako e Rwanda naye namala ennaku 2 be nagenda nabo ne baganze munyambe muntikke ku birthday Uganda naye nga tewali kibamu naye just nga mpulira obulamu bwayo tebunyumira nga bwenduwa. Nafuna ku mukisa ogendako e Kenya osegeera naye nga mpulira obulamu bwayo tebuwooma nga wano osegeera. Kwezi atambula neziba ssaawa 8 n'atambula n'adda ewaka n'atuuka neyeebaka n'ayingira osegeera. So ndowooza tusobola okubeerawo ne tukola
tubeera bulungi. Kale obulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino bwe mbadde ne muganda wange Vianney Kasule aweereza ebyemizannyo ku Super FM ate eyasembyeyo okwogera ne Mmese mu bufunze ngaba n'akapapula ate agaba n'akapapula kusooka okwogera bantu bakategeera. Abatulaba mwenna sikoma kuweereza mupiira ku Super FM naye ndi mugabi w'akapapula emipiira egikuba munda odimba nazo sebo kwezi tobeera eyo n'otandika nti ate kakati kusajja ate kati olwolwali lwakuna sebo tekigaana mubeera wadde tuli mubeera yakunyolwa n'empiira gyegi sobeera muko n'ebiri n'esatu n'ena omuntu sibagamba nti zanya zaala gwe gubaweera omulimu nedda kubanga zaala tuzanya mu kwega kiba kyakwegayaaza kunyumirwa mu bunyumirwa yes naye osobola okufunayo ku kasente so nolwekyo abaagala emipiira mbeera najjo ntandikira ku odi 2 mbeera ne odi 5 odi 7 paka ku odi esembayo sibitegera mpulira odi nesibitegeera odi kyekitegeeza ki mpira kati nja kuwa ekyokulabira konoga nti Man U agenda kusamba Victoria Prison olwaliro mu Europa League Man U ali mu kakaga lusanvu ye odi kakaga lusanvu odi 1.67 kati bisebo sibi amawulire awo tugenze mutegene bawe namba box esimu yange eri 0750 9 8 7 esimu 0750 9 8 7 eyo ndio bakongo oyagala kapapula oyagala mipi bakono ga Vianney zinyagala ka odi 2 njagala ka odi 5 njagala ka odi 10 njagala yakatambula awo nanga tutambuza kale bwe tutambudde badde ne muganda wange Vianney Kasule aweereza ebyemizannyo ku Super FM ate era agaba akapapula akafuna tubadde kukwogera ku muganda waffe Mmese bwe twakola naye wano ku Super FM bagaliza ekiseera ekirungi